Omukolo gw'okugulawo ofiisi z'ekibiina ekya National Unity Platform mu Nakifuma gutandise bulungi era nga bannakibiina okuva mu bitundu eby'enjawulo babaddewo okugwetabako. Ssentebe wa Nuupu e Mukono era nga ye mubaka wa munisipaali y'e Mukono Honorable Betty Nambooze Bakireke bw'akutte akazindaalo asabye abakulembeze ba Nuupu e Nakifuma okukozesa ofiisi eno okugatta bannakibiina era bakomye okwerumaaluma ng'obwana bw'enjala, kyokka n'akiikira gavumenti ensingo olw'okutiisatiisanga abantu ababa babawadde ebifo bateekemu ofiisi zaabwe. Ekyo tubasaba temwekolamu bukundi, bwe muteekawo ofiisi zibeere zammwe mwenna ate tukolerewo omulimu omulungi. Oluvudde wano boolekedde ku kisaawe ky'e Nakifuma wategekeddwa emikolo emikulu ng'eno wabaddeyo Vaawo Mpitewo, Sulaiman Kiwanuka ayagala okusiguukulwa Honorable Simbwa mu Paalamenti bw'azze n'abawagizi be nabo beetabe ku mukolo guno, kyokka abamu ku bawagizi ba Simbwa baagadde okubatangira nga n'ekiddiridde bawagizi b'enjuyi zombi kusikaŋŋana bitoje. Honorable Mwanga Kivumbi bano abakkakkanyizza era omukolo ne gugenda mu maaso bw'akkiriza Kiwanuka ne banne beetabe ku mukolo guno, kyokka n'avumiridde empisa envundu ezooleseddwa era n'alabula abeeyisa obubi okweddako kuba kyandibalemesa okuwangula mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Ono ayinza okuba n'effujjo mu kibiina tumuleke. Kati mweyise buki bulungi, mweyise buki bulungi. Temulina okumanya emmeme kati katale. Ensima gwakola ki? Yagula. Oli waddembe okwagira gwokola ki? Oyagala. Naye nga mu National Unity Platform oyina okubeera n'empisa. Bo abamu ku babaka abeetabye ku mukolo guno bakuutidde bannakibiina okuba abavumu ate bakomye obwa ssemugayaavu banoonyeze ekibiina obuwagizi bwe baba nga banaalaba ku Uganda empya. Baasensedde okutulwanyisa n'olw'ensonga eyo basaba ne bannyabo tetagenda kukkiriza kwekuddira disitulikiti eno okuddayo mu mikono gy'ebyalo. Ekyo basaba ne bannyabo tugenda kufaafagana n'omuntu yenna akolera ebyalo okuzzaayo disitulikiti eno kubanga bannaffe bangi baalula, bannaffe bangi battibwa nga tuli mu kulunga disitulikiti eno. Nnyo serious naye ate ng'ensonga mugiriko. Basobola kikola tutwalaganye omusajja alangirirwa Pulezidenti Kyagulanyi eggwanga lyaffe lirunulwe. People power. Ye omubaka Fred Simbwa agamba nti mu kisanja eky'emyaka 5 kyanaatera okumalako akizudde nti abantu bakiikirira abasoba mu 35 tebalina musawo mukugu mu malwaliro ga gavumenti gonna agali mu Nakifuma nga n'ebikozesebwa temuli, nga y'ensonga lwaki essira alitadde nnyo ku by'obulamu era ng'abantu basaanye okumwongera ekisanja. Ensonga nnyingi mu Nakifuma wano ezikwata ku bantu nga bali mu bulumi naddala eby'obulamu. Tukyali mu kulwana okulaba nti abantu 35 tegirina dokita abalabirira, so nga ate kyandibadde nti waakiri buli gombolola yandibaddemu dokita omwomu ng'akola ku bantu abo. Tulina amalwaliro, tulina amagombolola 5 ne tawuni kanso 3 naye ojja kusanga ne tawuni kanso emu atalinamu yadde ka center 2 naye nga Mwami Museveni buli olukya asaasaanya biliyoni 1.5 ye ng'omuntu. Kaweesa Po yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.